Bamubye. Genda kumanina. Okay guys, Dr.Cephoco, MIKEYSEEMS2FUNNY. Mwabaddemu linze review ya yino. Nze ngamba Dr.Cephoco ye yakubye MIKEYSEEMS2FUNNY. Ne waberamu Kyekubila olowooza ki? Commenting wano down below tusooke tulabe ekyo kiddako. Miki bwe yamaze ndowooza ssente basamu bamuwadde yagenze n'azigulamu ennyumba oba yaziguzemu ettaka n'azimba ennyumba naye ennyumba eringa flat oba ssomero. Okitegedde? Kaakati naye nga nze nanyumiddwa kuba naye lwakuba saagala kwogera nti wabaddemu omunafu omulala si munafu kati oba nkole ntya nange ngenda tegeka show munajja ngenda kuba eyakubye olabye otya naye kiba tekikola muku kankuwe gwe bakubye ani yakubye nga bwenya nze ngamba Dr.Cephoco Mwabaddemu Kyekubila. Back to Kamabu. I'm the first of this channel. My name is Kamabu. Yes, today is Monday, so this is the time for review of our Bye. Peace. Thank you so much for watching. Don't know what's up. 1K subscribers on this channel. Yeah, thank you so much, guys. Bye bye. Bamubye. Genda kumanina. Muletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu manina tekaina na kyekaina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuletedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri tubakolera
Kyensobola okubagamba si lwa nkya lwokka mbadde nga neteekateeka ebbanga lyonna, so lunaku lw'enkya ngenda kukwata ebintu bye mbadde nga nsoma mbisse ku lupapula. So I'm ready. Actually, I'm more than ready. Yeah, man. Ebigambo asooka mbigamba ate mugenze mubikonde. Ndowooza omwaka guno omupya si kirungi tube nnyo mu bigambo lwa nsonga tebigattako. Lwaki ate oba owemula maama wange, owemula mwana wange, owemula mukyala wange nga nze naawe tusobola okugendako mu ringi eyo ne twegwa mu kifuba tuti buli omu n'awulira ekifuba kya munne bwe kiweweera. Okitegeera kati omusajja ajagala twekubeehaaga akitegeere mu bulijjo omuntu gwavuma abuguma waaba abugumye oba tabuguma. Obuzibu bwavaawa ne mutuuka otuuka kweneseegama kino kamuteekewo okulwana. Omuntu azaagoberera intaneti eno Cephoco anvumidde emyaka 3. Avuma maama wange, avuma omwana wange, avuma mukyala wange, emyaka egi abataddeko obwabamalaaya, ataddeko buli kimu. Naye nze kyemmanyi emyaka egi 3 Katonda wemba mbadde enkola kulasiti ampadde amagoba gatya. Nali ku live ne ngamba Cephoco mpa fight nakkiriza. Yes. Because sisobola musiba nze ngezezaako siba omwana oyo emyaka 3 kyagaana ne ngamba mututte ntya miguwa kubanga kati wano federation webetuwadde gundi buli omu asayininze contract kitegeeza ekigenda obba miguwa sigenda musamba wabula biki bikonde kati Katonda amuyambe nnyo ebikonde bye naamukuba olunaku lw'enkya biremebba bya myaka egi kuba ngenda mukuba overdose kyentegeeza ngenda mukuba eby'emyaka 3 jajjavuma abantu n'egyo mu maaso kuba ino agenda kuddamu avume. Omuwanguzi bwa Cephoco singa omuwangula mwataddewo mateeka kitadda muvuma muntu oba yeesonyiwe TikTok yamubabereyo ng'akola challenge z'abayimbi. Cephoco bwe mukuba agenda sanyalala ekyo naawe okiraba. Of course bwe mukuba tagenda sigala kyekimu. Ekyokubiri Cephoco bwe mukuba twali tuyina ffe nga ffe bye twateesa ne tusalawo ne tugamba akuba munne simanya amuwe TikTok account naye bya kito kati Nara promotion we yajjiramu nze ne mugamba Nara fight webe genda baya abantu kusasula tugatte ku bantu kuba Cephoco talina mugaso mu Uganda avuma buvumi kati ne ngamba watyanga omuntu azze n'asasula emitwalo 2 nkube Cephoco nga sente ezo tusobola olabirira abaana oba ku nguudo kati waliwo foundation eri ntinda sente nga bwe zivaamu we tulina zitwala naye unfortunately twafunye omukyala ayina omwana ayina ebituli 5 mu mutima era ndowooza enkya I don't know what the numbers will be naye abantu we bajjanga bawera I think tugenda ku milioni 18 tusobola omuwako nga milioni less 5. Yes man. Cephoco talina mugaso era yakasente ke yagambye yakaagala. Naye nze siri bwentyo. Tuli kayimba ka butida bakabasajja banyoma nti omukyala gw'omulina. Akakyala kalungi mbadde sikalabangako ne kayina ebisambi Cephoco kati oyo fala ali atya bwati obulungi avuma abantu sengera ibadde byabakyala nandika tutte naye era kati okumulumya kakyala ke nkyambadde njagala ke kaba kanyingiza ate nako kandaze kali associatinga n'abantu kajja kukkiriza nkasanzeewo kansanyusiza nnyo kayina obulumi ku muvubuka oyo anti ate ntidde bwe nkayise ne kajja ne kabuguma ekifuba